za gumu ebiseera ebyo era nze ekyamanyisa kuwandiika ku mmotoka yange dwight, kuwandiika ku pikipiki zange dwight, yensonga lwaki namanyibwa nembeera nowoni. Era singa saawandiika nga manya gange buli wentuula singa tewali amanyi bwekiri bannayuganda. Dwight Kyayo Mukalu, Dwight Kyayo Mukalu lyerinnya lyange erikola ssente. Original name Sendowooza Ibrahim. Kati nga boolaba Kamiliyoni ye Mayanja, Bob Wine guli omwenge naye nga amannya ge yaani ye Kyagulanyi. Nga boolaba Gulavite n'ateekako naye nga amanya gaga Gulavite go sigamanya amatuufu. Boolaba Kalokasiita, boolaba Irene Namubiru, Irene Ntare, bwe bityo ebibeera buli omu alina okutunda erinnya lye liri ery'obuzaale n'alivaako. Bye bye. Bannayuganda bannange mbalamusizaako nnyo, mwebale okuyita mu nnaku enkulu, mwebale kulya mwaka mupya. Olwaleero tuli ku mulamwa oguwandiikibwa ku bigambo ebiwandiikibwa ku mmotoka. Moto ezo bazijja ku ki? Moto ezo ziva ku nga boolaba amannya g'abantu nti waliyo Mukasa, waliyo Kevin, waliyo Nsibambi. Nze bwetyo bwe ndowooza nti abantu babeera bejjukanya bajjukira moto zaabwe, bintu byabwe, mannya gaabwe, nga boolaba Besimira, nga boolaba Tonkoonako, nga boolaba moto nnyingi nnyo okitegeera. Kakati waliwo abatuuma Gulavite omutujju, oli n'awandiika ku mmotoka ye, omulala n'awandiika tokitegeera. Kati emmotoka ezo kyekintu ekijjukirwako, si byangu muntu n'awandiika si byangu kubanga ensimbi bwe yali anoonya ensimbi zamutuyanya nnyo. Yensonga lwaki awandiikako si byangu. Omulala n'awandiika beekengere, abantu mubeekengere. Omulala n'awandiika Saamu Mukasa, begamba it is like names of the people, kiringa nga mannya g'abantu. Bannayuganda mweraba. Iwe kankuwe nibyo kankuwe Dwight ayogera nawe kale amanya gange nze nga Ndasowedi nga ndi wa taxi, ndi driver ate nga ndi nnyinizo, manyi okugula ku mmotoka nange nempa abalala emirimu. Abantu abateekako moto ezo, omuntu asinziira lwaki aba asaako moto ku mmotoka ye. Asinziira ku bintu nga ebizibu byafunye, okusinziira bw'aba yagulamu emmotoka, ekizibu kyasanga kyekyo kyateeka ku mmotoka. Okusinziira kati oyinza okusanga emmotoka ng'eriko kaana kambaata, kati kaana kambaata gisinziira nti yeewalula yekka, teri mabega yali akoze eki yali amukutteko, so n'agenda n'eyo moto. N'osanga oli trust God, ye ng'agamba nze neesiga Katonda, siriimu kirala kyonna, ekkubo lya Katonda mwofunira ki? Ebirungi. So abantu bagenda bateekako moto ezo okulaba nti kisinziira mu ye munda mu mutima gwe, naga kantekeko ekintu kino, osanga omuntu wanaakisomako ananvaako. So byebizibu ebibeera mu bantu abo okuteekako ebintu byabwe. Nze kuliko trust God. Kukyali kuliko trust God, osanga oli ng'ataddeko beekengere, abantu bazibu. Okuteekako trust God, kwesiga Katonda, weesiga Katonda, emaali ye ejja kubeerawo. Okusinziira ku balala abateekako ebirala ebitaliimu. Peter Mutebi James kolera ku Bukasa Kirinnya Bweyogerere Namboole. Moto gye nateeka muneeno kisinziira gy'ovudde n'abantu b'obeeramu ne mu nsi mw'otambulira. Bw'osinziira oteekako ekigambo ky'okola ki ky'oyagala.
Moto eyo ensi eno ngiruddemu ndabye ebyetambula bataagaliza bangi bataagala obeere na mulimu n'osalawo otegeka ekyo ekigambo. Yesewo. Nze amanya n'eddoboozi nze Masa. Yes, nze Masa sound masavu. Era oba ogenze ku TikTok, ogenze ku Facebook, ogenze ku ki, era soundinga nnyo. Kiri big up nnyo, njagala kwebaza nnyo. Pose mugamba TV ki? Njagala kwebaza nnyo UBC ekkiriza nange okuteeka mu maaso ga kamera, naye mu byonna overall mumbuuziza ku bikwatagana na motoka, ebintu byabawandiikako, mala ogambye ng'onalawo omuntu agambe nti gye nvuddewo biki ebyo. Omuntu ogenda okuwandiika ekintu ku motoka kati ng'egyo olaba eyo, musomesa kisinziira obulamu life gye yayitamu okutuuka awo waali. Kati nganze erinnya yange bali bampita Masa Amataala, naye netuuka ekiseera neetuma Masa sound masabu. Kisinziira nawe woyise okutuuka n'owooli. Okwetuuma ekyo ekintu kyolina okwetuuma, gye nvudde gy'ovudde okutuuka wooli, kyekyo mukadde wange. Yes, omuntu okuwandiika ekintu, omuntu okwetuuma ekintu kati nga kamiliyoni, kisinziira wa gye yava. Okwetuuma Bobby Cool, Baby Wine, Baby Bukyebyo, Masa kisinziira na kikyali na ssente kikyafuna mu mbeera gy'ayiseemu. Kwe kwetuuma ekyo ekintu kye mugambako. Yes. Okuteekebwa ku ndabirwamu z'emmotoka naye ebiseera ebisinga abantu, buli muntu alina embeera gy'ayitamu. Omuntu embeera gy'ayitamu ebiseera ebisinga ayagala ojja expressingira oba oli awo ku mmotoka ye. Tugeze alina maama we, alina ebirungi bye yamukolera n'ateekako moto maama gw'osinga. Oba oli n'ateekako moto okusinziira ye ku mbeera gye yakuliramu. Okuggyako moto ezitera okubeera ez'obuwemu oba ezirimu ebigambo ebitajjansa, ezo tetutera nnyo zaagalira. Emmotoka bwe tugiraba ng'erike oli nga yateekako moto naye nga eweebuula ekitiibwa kye n'ekitiibwa ky'omulimu, ebiseera ebisinga tuzibagisaako. Naye ezo moto ebiseera ebisinga omuntu ateeka ekyo ekimuli ku mutima. Oluusi mulimu nga bwe mumanyi abantu babeera ne fitina, babeera neki, oli asobola okubeera n'emmotoka ye, munne n'amuyita emabega n'agenda agisaba ew'omugagga, kati oli n'ateekako ka moto nga kaagala kukoona abantu balina fitina. Oluusi bumoto obutera okuba nga busesa, obumu bubaamu amakulu okusinziira ku oyo aba yagiteekako nti asinziira ku experience gy'ayiseemu oba n'ebyo byatunuulira. Alina by'ayagala okujjukira byaliwo ewaabwe. Abamu bateekako ebyalo gye bava, abamu bateekako amannya g'abaana baabwe, abamu n'ateekako ng'agulumiza Katonda. Mulimu oluusi n'abateekako ez'obusamize, naye era bw'ogisangamu n'omanya nti ono alabika akkiririza nnyo oluusi mu byekisamize ekyo, oba oluusi emmotoka ye yamala genda ku malogo n'ebirala ng'ebyo. Naye moto ezo tetutera kubeera nazo na buzibu nti oli ye aba ataddeko ekimuli ku mutima, ate nga balowooza nti bw'akiteekako oba oli awo kimuyamba okuva ku mutima gwe, ekibeera nte nga kisomeddwa abantu abalala bangi. Lwakuba ebiseera ebisinga nti nnyinza okuteeka moto ku mmotoka, jjukira emmotoka ezo ebiseera ebisinga like nga 70% si zaffe, tuzisaba busabi. Kaakati oyinza okusaako moto nga otendereza maama wo oba otendereza omwana wo, naye nkya omugagga emmotoka n'agikugyako ate agitutte n'atasiimuulako moto eyo. Kati oyinza okusanga ng'ono agirina ate nga si ye agiteekako okuba nti yafaayo kutunuulira moto oli gye yalekako egamba ki. Kati abamu bazivuga naye nga si zaabwe. Yes. Ba drivers ab'enjawulo abalina ebigambo bye bawandiika ku mmotoka emabega ku ndabirwamu, abalala babiteeka wano ku boot nga birina obubaka bwe baba basindika. Omanyi omuntu okuteeka moto awantu oluusi abaako ensonga, kubanga olumu abantu wabaawo ekimutuukako, oluusi wabaawo ekyamunyigiriza, n'ajjayo moto eyo n'agiteekawo ng'ajjayo kiri ekimuli ku mutima. Ate olumu abalala ebiteekebwa ku motoka zaffe za taxi, olumu oyinza okusanga ngo yagivuga si yakiwandiikako,
omulala yakiwandiikako naye emmotoka baagigula negenda ku stage endala oba neweebwa drive omulala naye nga tebakijjeeko n'asigala ng'agivuga naye oluusi nga nekyavugirako kikwata ku ye waliwo yakiwandiikako ng'ayina ekyamutuukako ayina ekimuluma ayina oba ekyamusanyusa kubanga nakyo kisobola okubeera bwe kityo. Kati nze mu biseera we nali nvugira taxi nalina kamotoka nali nateeka naye nga saakateeka wabweru nakateeka munda nga ngezaako okusaba abasaabaze okusasula ebisale bye tuba sente oli ze tumutwalidde naye nga ŋŋamba nti sasulira munda tufune obwangu. Akakantu nakateekangamu motoka yange yona gyemba nayo nga nkawandiika nenkateekayo munda naye munaye nga kanyanguyizaako abasaabaze abamu abamanyi okusoma olwakasomanga nga basasula ate nga bakugamba tuddize balansi waffe mangu gwe watugambye tusasulire munda tuleme okulwawo. Kakati olaba nti ebigambo ebyo ate message gye biwa oluusi erina kyesobola okuyamba omuvuzi. So nze nakateekangamu munda omwo nga kanyambako era nga kanyanguiza naye lwaki nakakola edda nze nga ndi kondakita nina omusaabaze yankuba yali mukyala ate kyekisinga okwewuunyisa naye yankuba why because nali musabye agire nga atudde mu motoka nsobole okufuna balansi we naye balansi yali wa sente meka zaali siringi 10 nga kyenina okumuddiza kyekyali kibula ku sente ze naye yankuba kubanga kyali kyenja mpeddeko ate nga yatuuse waviiramu naye nze mugamba tweyongereyo naye wawe yali atuuse kubanga nze nali nga nkola ku Mengo Lubaga stage mu New Tax Park twatuvudde Lubaga tuzze tutuse ku Pride Theatre ku Namirembe Road tukiridde tuvuddeyo ku Pride Theatre tutuuse waliwo awo wansi kubanga awo tewaliwo kyamaanyi kyenyinza okulaga naye nga tuli ku Namirembe Road nga tugenda kusemberera park empya kati naye nga kyenja mpeddeko musaba addemu atule mu motoka tugende mu park empya nfune bannange bampe ku kyenji nsobole okumuddiza 10 kye naye teyabaana bugumiikiriza naŋŋamba mpa sente zange nankwata ettaayi nesaati neyulika nankuba n'oluyi n'atambula n'agenda naye kyenamanyako nti yali mukyala w'abasirikale kuba mu kiseera ekyo awo waliwo abasirikale abaali basulawo ku Namirembe Road ku Bururu nankuba n'agenda. So ebintu ebyo byonna n'ebirala nagenda mbikuŋŋaanya kati nensalawo nteekemu kammoto munda mu mmotoka sobole okufuna sente z'abantu nga bukyali benziriza mbaddize kyeji bw'aba mbuze sobole okusaba ku basaabaze nga bukyali abali mu mmotoka bampeeyo ku kyenji sobole okuddiza abantu bonna twawukane bulungi nga tewaliwo mutawaana. So moto zeezo abantu ze bateeka ku mmotoka ekizibu ekizirimu kiri kimu zibaamu obubaka okusinziira omuntu ku bizze bimutuukako either birungi oba si birungi naye ekizibu ekizibeerako abantu oluusi bawandiika ebigambo nga tebabitereezezza mu Luganda olutuufu. Kati abantu abamanyi kubanga ezimu ziba za Luzungu yes naye waliwo Oluganda kubanga nze ndaba oluusi lusinga obungi. Kati abantu abamanyi Oluganda olutuufu mulimu Oluganda omuntu lwawandiika ne luwemula. Kati problem ebeera ku moto zeezo ebigambo ebyo byebawandiika ku motoka olumu bawandiika ebigambo ne bitatereera mu Luganda ate nekiba ngaoli bwakisoma kiwemudde. So that is the problem. Naye nga moto zeezo ziba n'obubaka nga buviira ddala ku mitima gy'abantu okusinziira ku bimubaddeko either birungi oba bibi.